of September. And it's around this period that whoever was interested to be a candidate in person Air Force, bamazze Marine, the Ground Force, and the Reserve Force. Your case necessitated either you being the elected leader and they maintain you, or the candidate who was petitioned. I mean, the court will find three things. Number one, the candidate who was petitioned is the right winner. Petition says, there's a petition, your eja na electoral commission emaze kugazetinga aba candidates mu national government to views and opinions ekikuli ku bantu. So baganda bange njagala kuba I want to thank you first and foremost. I want to thank you for passing byaliwo pekakadde ako nako bakawa almost 6+ months, and very soon you will be hearing High Court and Magistrate Court listening to the court petitions. Once Ssentebe wa district Mulonde n'abakulembeze ba council ya Mukulu district. Neyanziza nnyo sebo. Ladies and gentlemen, I want to welcome you to this special function here in Seta. ne Bakansala abayitamu Mukama betuleta mu maaso butaata Mukama wange obufuzi obutali mu omwoyo mutukuvu tebusobola kwemirira. Mukama tuwadde olunaku luno n'enteekateeka eno nga tulaba munaffe mukadde waffe kyamaanyi wa district wamu ne bonna nga bagenda okuba ebirayiro byabwe okutwala obuvunaanyizibwa nga Bayibuli bweyogeramu.
and my role is simple, is to give you the legal authority to serve the people of Mukono. I will therefore invite you to come and take your oath as I confer upon you the legal authority to serve. Mukoya Francis Mukome, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully exercise the function of the district chairperson of Mukono district and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, so that I shall promote the welfare of the people of this district. So help. I, Mukoya Francis Mukome, swear in the name of the Almighty God, affirm that I shall faithfully exercise the function of the district chairperson of Mukono district, and I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and I shall promote the welfare of the people of this district. So help me. George Stanley, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council, support and help follow the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. To the Republic of Uganda, and I will preserve, protect and defend the Constitution. So help the Allah. Swear in the name of the Almighty God, affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. In the name of the Almighty God, that I will give faithful service to this council, support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda Full service for this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Mirembe Esther Nanyonga, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. I, Senyonga Master Richard, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Uganda. So help me God. The people power! People power! Nasuna Margaret, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear the true allegiance of the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend
the Constitution. So help me God. People power! That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and in that I will preserve, protect and defend our Constitution. So help me God. President Robert Byabwe Center. Sanyuke Nduna. In the name of the Almighty God, that I will give faithful service to this council, support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda as Onakuwairo Bakansala badisuli emikono tukuba ebirayiro mumbeera ey'okwennyikira emitima olw'ensonga nti chairman waffe bwe tulowooza nti yawangula abantu bamulugulu n'awangula naye te baamulangirako ate ne batamuwempapula so taliiwo si yakuba ebirayiro lwa chairman olwekyo aliwo yoweenaalemu oya tetusobola beera basanyufu nnyo era ffe nga ba NUP Bakansala tuli basanyufu nnyo naye lwakuba tulina okusanyuka ate akatono kubanga tutuuseeko twafuna omukisa netulangirirwa oba oli bannaffe bangi ne baggalira era balemererwa okulangira nolwekyo twali tulina okujja kubanga etteeka bwe litugamba ate n'ekibiina kyatugambye mugende mukole ki mugende mulayire kubanga n'ekyokubiri tuwaliwo opportunity obaolyawo ey'okulonda sipiika NUP erina candidate kati oba tozze kitegeeza oba oliddemu olukwe munno tulina candidate already race nolwekyo kitegeeza twe tulina okubeerawo naye era n'obuziba bwaffe nti abantu batuwongolo gye twava oba tozze obeera nga abaliddemu nolwekyo tuzze okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ng'ate bwe tukyabanja obukulembeze bwa ssentebe waffe bwe tulowooza nti yawangula oba oliawo n'atabula obuwanguzi tukkiriza tukolere mu mbeera eyo nga bwe tukyanoonya obuwanguzi buliwo bunaaba tebusobose kujja even still nga tebuzze tujja kugenda mu maaso n'okukolera kubanga tulina abantu betukiikirira abaatwesigisa obukulembeze abaatuwa obuvunaanyizibwa buno okubeera nga tubakiikira nokyo tujja kukiikirira tujja kujjayo bye tusobola okujjayo wadde nga tusuubira nti byandadde bisingawo nnyo singa tubadde ne ssentebe w'ekibiina kyaffe naye tujja kuweereza wansi oyo akyaliwo era tujja muwa ekitiibwa nga bwali ku ntebe ye naye ng'ate bwe tunoonya okuwanguza olunaku olwaleero ndayidde wadde kitukalubirizaamu batuleese eno esenta namuganga wala nnyo eno esenta namanoga wala nnyo naye tetumanyi nteekateeka eyo evudde ku ki naye tusuubira okubanga nga bumanyi obukulembeze bwa LC5 butagenda bulungi ne basalawo banoonye eggombolola leeraala emutweberera eno kati bafune bambi ku kavaibu ako no balayira ku disitulikiti tewajja kubaawo nnyo makulu so naye era neno gye tuzze era olaba nga bambi buvaibu woowe nga si bwakabi nnyo ng'era wobimanyi ku saidi nga vaibu ku Bakansala y'amaanyi naye ate nga ku kyapaso tebadde y'amaanyi naye temwerabira Katonda yagaba obukulembeze mwalirayira leero okwosa ekyate ne tuli mu kkooti asebe ne banyabo neyanza nnyo neyanzege
sigadde nze afenye naffe wampi kansala akiikira Speaker omukadde yavuddeko owa NUP twagala okutwala omukisa guno olwaleero nga 15 tuyinidde mu gavumenti empya okusooka byonna tutwala eddoboozi lyaffe era ery'okunakuwala eri abantu abakwata bayibuli naye nga tebabalangirira nga n'okuwangula tebawangula so twala eddoboozi lyaffe ery'okunakuwala eri abantu abo era tusaba Katonda akolengawo ekyekyamu eri abantu babeera bwe tusuubira okugenda okubanga bukkaanya ku nsonga zonna okulaba nga disitulikiti eno etambula mu maaso okumalawo ebyo byonna ebikadde ebibaddewo okulonda olukiiko olugaba emirimu ekyo ekinkwatibwako ennyo omukansala w'abakozi okulaba nga olukiiko olugaba emirimu ku mukono luyimirirawo obutengerere okulaba nga tuwa abantu emirimu oba oliawo n'abo abakooye okulaba nga bafuluma saaviisi y'okukola ate abalala bayingire agitwale nga amuwadde office kintu kikulu nnyo omuntu owa wansi tumufeeko lwaki Yoweri Kaguta Museveni ayongedde akuwangaala ng'ali mu bukulembeze anyumirwa nnyo okulaba nga omuntu owa wansi oyo yamuteeka mu bukulembeze amutwala ng'ensonga enkulu abantu bebateekayo so tulina obakolera ate tulina okolera n'abantu abalinayo because tukayo mu kanso zonna objectives zituyisa zisambika abantu mazima tetujja kuweereza bannakyambisi oba bannayuganda mu bulungi naye nga nze muwonge ebyo bagamba nti twalidde nedda tewali kulya kubanga era n'ekirala olina okukolagana nabo olw'ensonga wakati be bali mu buyinza ssente okugeza kulondoola amalwaliro ebyobulamu